jako akawuwo okulaba nti covid teyingira nebayingirabo nga balina ekirwadde byabwe ekyo. Nga gavumenti yeteekerateekera okugema bannayuganda bonna ekirwadde kya covid-19 mu kaweefube waayo gweriko okutangira bannayuganda ekirwadde kino ekimaze abangi mu ggwanga, bo abantu abalina akawuka akaleeta mukenenya mu disitulikiti y'e Mukono baagala gavumenti nabe basoosowaze nabo bagattibwe kwabo abalina okusooka okugemebwa kubanga bali mu katyabaga kokwatibwa ekirwadde kino. Kubanga batugambye vulnerability yaffe singa tukwatibwa covid-19 tubeera tujja kuba tuyisibwa bubi nnyo, naye mu butuufu twagendanga ku malwaliro nga batusosola oba tunaweza myaka 5 nga tebakugema, bw'obeera nga toli musawo nga tebakugema, naye kaakati ffe naffe batulondeyo ng'abakawuka kubanga tuli abantu abakosebwa amangu. Bano nga bakulembeddwamu abakulembeze baabwe bagamba nti tebalabikira ku lukalala lwabo gavumenti be yalagira okusooka okugemebwa ekirwadde eki covid-19 so nga embeera gye balimu ebafuula okubeera mu katyabaga k'okukwatibwa ekirwadde kino amangu. Abantu bamukenenya gavumenti yandibadde batunulamu nnyo mu byonna kubanga kati ekyokugemwa gavumenti yandibadde ebakulembeza engeri gye balina ebirwadde kirwadde kya mukenenya. Bano kwogera bino tubasanze omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno Fatuma Nabitakandisaba ng'abakwasa obuyambi bw'emmere eweereddwa bazadde n'abaana abalina akawuka ka mukenenya okusobola okuyita mu kiseera kino nga bwe bavaayo emabegako nga balajjana. Mumbeera ndiwe mu bwanja nkola gwa kulima musajja kuva covid-19 yatulekawo tulina ekyakujja n'abaana bange andiroda tubanjala tena okufulumya ennyumba. Richard aliwali nga yakulira abantu abawangala n'akawuka ka mukenenya mu disitulikiti y'e Mukono agamba nti singa gavumenti yabawa omukisa ogusooka bangi ku bo bandibadde bagemeddwa kati kyokka n'ategeeza nti bangi ebyokugemwa baali babitwalanga ebyokubalaata. Singa tuba tweteeseteese bulungi tusobola okuva nga balina akawuka kayita sirimu ffe ne tugamba twagala kutugema nga eddwaliro lifaayo abano baagala naye tuba tetukikoze nga kitoli era eddwaliro lisigala nalyo lirinze bulinzi. Wabula RDC ndisaba bagumiza nti singa eddagala lituuka mu ggwanga abo bafuna doozi esooka bajja kubakolera enteekateeka ey'enjawulo bagemebwe. Tukole enteekateeka ne DHO oba tubaleeta mufune vaccine second dose wano ku ofiisi ya RDC oba ku ofiisi ya Ssentebe Mwami Bakaluba Mukasa oba ku Municipal Council oba ku Mukono General Hospital tumanye nti mwe tubakozeeko era kati muli safe, then tuyambe ba essential workers abalala, then n'abantu baffe mu community. N'abakulembeze ku kyalo Bugoba isangibwa mu luka gw'Esseeta beekozeemu omulimu ne beesolozaamu emmere ne bagigaba eri abakadde abakoseddwa omuggalo ku kyalo kino eyabaweereddwa abamu ku bantu abalina omutima ogulumirirwa abalala. Bulungi okunziruukirira kubanga embeera yo embadde nange empisa obikuba mbadde sirinayo n'akakulya bulumbu wano kati embeera munaye mumpadde nange ensiimye kubanga nfunye Embeera mbi tusiiba njala tusula njala embeera nga omugimanyi naye atuyisa bubi Nina embeera tuyisizza bubi tulwaliddemu sobola kuwona ssenyiga atuluma buli kaseera. Ssentebe w'ekitundu kino Bire Sematimba ategeeza nti kikiro bakikoze okudduukirira bannaabwe naddala abakadde ko n'abo abanyigiddwa omuggalo. N'ebyesente situlirabako omupangisa bw'omugamba kayumba kwe yateekawo akugamba nti nze olaba sinkola kale munange sobera bwavu bwo nyigirizibwa kubanga mbadde sirinawo kasente n'ekyokulya nga mbadde sikirina era bwavu bwebwolawo kuba mbadde sirina kyakulya. Ennaku erimukuluma abantu babonaabona abali mu muggalo abatakisi abali kubolemu abafiirwa emirimu gyabwe. Abamu ku bakadde abafunye mu nteekateeka eno bannyonnyodde embeera gye bayiseemu ey'omuggalo ne bategeeza ng'enjala bw'ebadde etuuse n'okubattira mayumba era bano basabye gavumenti ebafunira ebifo mu byalo byabwe we basobola okutuuka amangu okugemebwa ekirwadde ki covid-19. Abaliko obulemu emirimu gyabwe ebyasibibwa ebintu ng'ebyo ate ng'abasinga
nga bali ku kibuga ne binsikiriza okubaako kenawaayo akatono keyirina bandigemye abantu naate n'omukadde ono anaagenda ate okugemebwa anaatambula atya alyoka agenda agemebwe tebakyakola abasinga emirimu gyabwe gyayimirira abalala emirimu gyabwe gyasanyalala olw'embeera y'ebyenfuna omuntu gwe tulwana naye omulabe gwe tulwana naye mubi talina pisitoxi talina sizifaya tayogera gyabeera Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Kali musale ekintu ekyo kyakoze kibi nnyo